y'omu ku bazannyi b'ebikonde abagenda okubeera mu nsiike ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno mu lulwana olutuumiddwa Charity Boxing Event. Ono ng'agenda kuttunka ne Ignatius Onyango gwe tusanze ng'atendekebwa agamba ali mu mbeera nnungi era mwetegefu okusomesa Onyango essomo. Onyango weddi bwe balinga ne maneja waali maneja kyusi buli wana ayagala oli mugagga buli wana ayolyanga nkwatawo andi kati covid tugenda mukola mu social distance naye nga tumwa byayagala atugenda musomesa tetugenda mwebasa musomesa. Olulwana luno nga lugenda kutegekebwa ku Old Kampala Sports Arena lutegekeddwa n'ekigendererwa ekyokufunira ensimbi okwongera okukulaakulanya omuzannyo gw'ebikonde mu bakyala. Ignatius Onyango agamba abawagizi basuubire olulwana olunyuvu era akakasizza nga bw'agenda okukuba ntege amuleke mu kkubiro. Oyo just by the way mpitawo buyisi abo bakakyeni inabbeera bwezi badde balize bentageti zange kusanga bawelda nga tebalaba kulumula enjagalo zaine kati balaba na Uganda sina muwaka kati mwemugenza okulaba nga wakabigomeza okundekera entege. Bano si be bokka abagenda okubeera mu nsiike wabula wagenda kubeerawo n'olulwana lw'abakyala wakati wa Dana Atwine ng'attunka ne Doreen Nassali. Ya Manchester United of Mugwanga